Uganda. Uganda Breweries Limited. Ne. Pepsi. Thirsty for more. So, mutundile mwaka antu wako. Bakatundile muwammasiwe wao. Waliwo kuzee kubadde gwe basewali. Wezo ga Bulandi Road. Laba. Bakatundile. Nayo najo mujja mpale. Kama abalaba. Ule mwadiwe ya. Namisha. Hello, situkolele. Chichechiri Nkuuka. Abayimbi bagenda kukiso bete kone dia musibu. Situko. Saba lunga nyakato wansonga. Yangu yako shirina kujja wakajanja. Ndira tingo tena busungu. Ati njagala kubalungamisa ennyukuta zonna eziri mu alphabetical order. Nekyekitegeza omwaka guno. Otyo katitandikane enfuuka ya luno masafu bya ddala. B. Buli anajjanga 3 mu Desemba. Mukama amuwa omukisa. Si buli kivulu kiba ne vibe ng'enfuuka. D. Kino 15 ngateeka 15 weesa omutwalo weesa ogwo enfuuka. Nange sinagimanya tugibuukire. F. Ffenna buli omu 3 mu Desemba tuli mu nfuuka. G. Gw'atajja simanyi ky'olinnyonnyola jjajja Godi. H. Ekigenda okuba mu nfuuka ya luno masafu gennyini. I. Ayinza okukitegeera yoyo yekka agenda okujja. J. Jangu tukuba endongo gy'otagenda kuddamu kulaba. K. Ku guno omulundi birala bubaaba. L. Labuno byabuuza. Alinga atakimanyi nti emwanyi terimba. M. Make sure nti mujja bangi tutuze olubiri baaba. N. Nekiwakaera bika ekyakala gye genda kunaaka neddako okulire. O. Onjagaza ki ebisigaddeyo genda naawe byekeberere nga waakanyanja. Tubakubire ku ngalo ez'amaanyi. Banna muyumba comedy. Bebasingamu ekyo baaba. Kale, tweyanza tubakubire ku ngalo nga bagenda. Kibagwana. Naze kale yonna gye bazijja bakulu. Kale, ngenda kuyita bakama bafe aba Operation Wealth Creation batuweyo akagambo abo bakomewo n'akalanga akalala tumalirize tugende ku kiddako. Bakama baffe aba Operation Wealth Creation. Wali wano tweyanza sebo. Kambubi. Operation Wealth Creation yasalawo teka ettaffaali mu nkuuka y'omwaka guno 2024 nga etunuulidde obubaka obukulu obw'enkuuka eno obwali bugamba nti enkuuka simba emmere ey'embala weewonya enjala mu ggwanga n'okulima emmwanyi ofunaako mu nsawo. Nga ebigendererwa by'enkuuka y'omwaka guno oba bitunuulidde bulungi n'enkola y'Operation Wealth Creation oba Operation Wealth Creation ekyagitongozebwawo kulwanyisa bwavu mu ggwanga na kuteekawo mbeera y'Abannayuganda kuba nti balina kebeekolera ne balya ate ne kibateeka mu nsawo. So twafuna okutegeeragana ne tubateekako ettaffaali nga tulaba nti omulama gwe batambuliddeko gwa nkizo nnyo. Ekirala ng'Operation Wealth Creation mu nkuuka y'omwaka guno nga tukwataganidde wamu n'ekitongole ky'ebyobulimi ekya Ministry of Agriculture tugenda kuleeta wano kaawa. Yenno yanaabaze mu nkuuka agenda kunywa kaawa wa bwereere. Tujja kubaawo wano n'emmotoka yaffe eya kofi, mujja kunywa kaawa nga bwe munyumirwa nga mujja ne tubayigiriza endowooza ez'enjawulo nga butya buyinza okwekulaakulanya oba programs ki gavumenti zeetaddewo okulaba nti weeyongerako ku ekyo ky'olina omuli emyoga omuli PDM. Juzi twabadde ku radio ku CBS naye ng'obudde tebumala. Oyo yenna alina okwemulugunya oba alina kyayagala okutegeera ku PDM tujja kubeera ne tenti wano eno okusobola okujja n'otutuukirira n'obaako ky'otubuuza ne tukuddamu bulungi. So tukubiriza Bannayuganda mwenna mujje mu nkuuka nga 31 muyige munyumirwe ate mufune endowooza ez'okwekulaakulanya. Neeyanzige awangaale Ssaabasajja. Tweyanzizza nnyo tweyanzege mukama waffe okuva mu Operation Wealth Creation
ne ba sponsors baffe mwenna aba Movit tweyanza nnyo tweyanzeege Movit. Movit, all day confidence. Ituba, Uganda. Uganda Breweries Limited. Pepsi, thirsty for more. Babadde wala bannaye mukomye mugire n'akamwano kumpi abatuuze babalengere bannamuyomba komedi mubasomo ndongere ku ngalo nga bwe bajja bantu bye bakola bisaana engalo nange nzumirako ngoza ini mfulumye Nkuuka. Sasi tokota yundi kumugongo mwanyi tarimba kuna muzabibu Promax 2024 basalongo tuja nkoyo zambe zinensonga tuzemalira bugi band system Chinatown tuja kushininga paka onaraki zare tuwekuwezuwa watu furume yafe tatuletega kumeza enova night mikono wa guru mutozi wa fe asarao elio kangene tonyele tulabeniyoyo Nkuuka pia bimwena masabu kumasabu yuagidwa Movit, all day confidence. Ituba, Uganda. Uganda Breweries Limited. Pepsi, thirsty for more. olw'engalo ne zivuga tweyanzeege bannamuyomba komedi ali tukyali nabo obulambo bwonna nga bwe bwakolebwa bwe mwabuwulira mugenda bulaba nga babukola tweyanzeege baseba ne banyaba b'amawulire be tuli nabo olunaku olwaleero emu ku nsonga lwaki tuli wano kwongera kubabuulira nteekateeka zonna nga bwe ziri okuva olwaleero paka ku lunaku lw'omukolo paka enkeera w'omukolo abamu ku be tutambudde nabo olwaleero bakama baffe abalungamya batulungamye be tuweereza ku mitimbagano ku mpewo za radio ne tv, that is Uganda Communications Commission UCC, era bakama baffe we bali bagenda kubaako obugambo kamba bubiri batusuulayo kubanga ofuuse mu onyumirwa
MTN. Together, we're unstoppable. Nkuuka masavu masavu tuyingiza omwaka omulala 2025 nguyingira siri mu nnyumba ng'alikola y'olubiri buli mwaka gye tugenda tegeka ennusu y'ettasubwa mu lubiri emmengo kyekidongo kye baalanga 31st emmengo enekuuka y'amasavu ndala mu Tegeeza busibwa busibwa akolono taliyamye kwogera komedi n'endongo ayimiridde mutwalo mutwalo atudde ebiri ebiri wama si mutwalo ewuula mutwalo Biwagidwa move it. Okwetakasa kw'olunaku lwonna. Bone 7 Uganda National Lottery. Operation Wealth Creation, Hema Natural Mineral Water, Uganda AIDS Commission, BBS Carifiner, Ambiance Group of Companies. Uganda Communications Commission. Pepsi, thirsty for more. MTN. Together, we're unstoppable.